alina kye yayiga takyayogera mannya naye atambulira ku description naye eri lawyer ki bagiyita batya baboon theory gy'atambuliramu maye kyeki kyeggambye nti gwe olowooza tategeera naye ategeera era kyakola aba akimanyi lwaki akikola ki kati akuvugira awo kati bamala ne bafuna wano ba tiktoka n'ateeka ekifaananyi kyowa omanyi waliwo kye nategedde oluvannyuma abantu balina buli omu alina ba tiktoka be abamusalira ebintu ye bulungi nnyo kyokka kye nateeka ku mutima gwange ne ŋŋamba nti omanyi mu bintu bye nja okukola sigenda exchange nga bigambo na mukazi ono lwaki because she's a gun for hire nina ebintu byendabyerabye ate ng'ebirala ebimu byakola naffe twabikolako. She has her insecurities that I know era obeera ozira ziri evident but okera ku makya n'omukola ki n'omuleka. Ebiseera byo nga nkyayogera ne full figure yajjako n'aŋŋamba nti Gino Muhoozi amusasulidde addeyo akole ki in fact alina ne gayi we omu Alex yaddayo asoma amateeka. Alex yaddayo information era gye nafuna ebyo nandaga nti yamuweerera addeyo asome nemugaa nti is a very nice move nti weekuumirako abantu kuba gye tulaga naye nyini n'alaga nti ayagala kuddayo kusoma. Simanyi we yakoma kusoma kati full figure obuzibu bwe nnina naye she has failed to evolve. Alemereddwa okukyuka myaka kati tugenda kuweza 5 from the last election. Bw'otunuulira scope eyo abantu bonna abaali mu kalulu kali n'entambula gye batambuddemu n'eŋŋenda gye bagenzemu nawe we bali you will be shocked. The first example is Balaam. Today is a minister. Bw'ava kuba minister alina benefits z'alina okufuna. We kataligiya umwaka 2026 ayinza mu parliament. Ayinza ogenda mu parliament. Olwo ebirooto birinnya. Olunaku olwaleero abantu Balaam be yakubiranga essimu n'abeegayirira banaye munkolereyo kino munkolereyo kiri ba TikTok ba YouTube ba Facebook tebikyasoboka. Yalinnya amadaala. Naye abantu baffe mugaanidde mu kifo kyekimu. Era tukyali mu bintu byakwewemula nomulabye ng'awemula avuma Zubeida ataddemu bazadde be